Popin Media. Of course, lero tale center one. Akalunga kagenda maaso n'okubalwa. Weda tukulaba bwe babalaba omwenya. Kiki ekibadde awo? Ekisooka kijoma kinyaga bitono. So engeri gye najja mu kalulu kano nga nzanya muzannyo omanyi ebyobukulembeze bino abamufe tutwalanga egame kyovula tetubinyiigiramu kati abatabitwalanga muzannyo bana bayingira kufana kuwona kyovula ababba n'okubba n'okutta ne batta towulidde DLR forms ze bawambye ne bawambiramu n'omuntu ne registra abantu bamwe ebintu ne babitwalanga kufana kuwona kimu ekyokubiri omuzannyo okuva lwe gwatandikidde olwaleero actually si kutandika lwaleero lwe gwatandikira ddala nga twakabeera ne meeting y'aba candidates. I saw a lot of unfairness. I saw a lot of NRM not doing what it wants. Kubanga NRM twagiwa sente nyingi nga tugenda okubeera nga turegistering ne batugamba mu guidelines za NRM titugenda kubeera na joint campaigns okwewala abantu okwogera ebitakwatagana n'abantu okusobola okunnyonnyola ebituufu ebibalemye ne bye basobodde n'abantu okwogera biki bye bagenda okukolera abantu on a joint platform. Naye olaba nga NRM yabuzaabuza joint platform nezibuzaabuza kyovula nti fe abamu bwe tubadde nga tugenda eyo okwogera ne twogera bye twogera ne bagaa nti tukuba bannaffe naye nga just twera nnyumba enfuufu n'efuumuuka. So mbadde ndi mu kuseka nga bwe neewuunya ng'owulira omuntu okulonda kwa NRM nga omuntu afunye 7. Kakati tubadde mu kulonda kwa chairman ne council ne councillors. Atunula nga chairman awamu afunye 7 naye nga councillor afunye 45. Bw'ogatta omugatte gwa 45. Ekyo kakikula kiraga omuntu omukulu twaliwo ebintu bingi nnyo. Ekyokubiri exercise eno bwe yabadde etandika olwaleero ng'olabira ddala ebintu ebitategeerekeka ebitambula ebigenda mu maaso. So wano nzize basically kuleeta petition yange kisikkiriziganya na bivudde mu kulonda okwa NRM. Gavumenti ogenda kujja independent? If singa failing okufuna fairness mu NRM, I am a Ugandan. It is the constitution of Uganda that guides me. So constitution ya Uganda empa right okujjanga chairperson wa okugira ku independent. Ate n'ekirala kijja na kumpa omwagaanya okuwangula NRM pate yange esobole okutegeera nti etulondera ebirerya at a time weteekeddwa tulondera abantu abatuufu ne tujja tubakuba ate tusayidi eri. Erinnya nze Magambe Samuel. Kati ozaako kitugambe nti naawe okomawo independent ng'abamu? First of all, saa zino sisobola kuba na kyamaanyi nnyo kyenyinza kwogera ku ekyo naye nja kusooka ntuule wansi ndabe naye nkugambye nti nfunye ekyokuyiga mu kalulu kano ke nvaamu. So okkiriza nti bakuwangudde oba naawe ogamba nti bakubbye? Kuba tulabye polling stations ezisinga ofunye 0 njereere. Sifunye 0 njereere. Ezisinga? Osaba nfunye obululu obuwerako era nga bwe ntunuulira mulundi gwange ogusoose n'emyaka gyange okulaba nti neegasse mu kalulu kano nze ndaba nga nkoze bulungi. Mu kutwaliza wamu lino ddala lye nsoose okuba nti nninnyako era kyemmanyi nti bwe katalijjirya mu maaso eyo nja kubaako ne wentuuka. Abantu be mbadde nvuganya nabo waliwo ekipya kye mbayigiddeko nti okubeera n'engalo empanvu nakyo kikulu nnyo mu kuwangula akalulu. Kuba weewuunya awantu awamu w'osuubira okuba nti obululu tebuwera abantu engeri gye batajjumbidde bulungi ate nosanga oli alinawo 7 nga banne balina 0. Ekyo ne kiraga nti akalulu kano kabaddemu ebirumira mubaddemu ebirumira bingi naye nze kimpadde ekyokuyiga nti
akalulu kano keetaaga kubanga oli mu kujjukujju ng'osobola okukwatamu. Abasinga tebafuna buwanguzi ababufunye bwa mazima na bwenkanya.